owulira otuusa okuwasa oba okufumbirwa naye weebuuza lwaki siwasa oba sifumbirwa. Babuuzaako mwena mikwano gyange, amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Bweguba gwe mulundi gw'ogusoose ndi musanyufu nnyo. Osobola okugenda ku Facebook noonya Jack Online Ministries JSC. Yingira Facebook group eyo tuba tuddamu ebibuuzo bingi nnyo ebikwatagana ku bulamu obw'ekikristaayo, eyo Bayibuli, omukwano wamu n'obufumbo. Leero nza okugabanako naawe ezimu ku nsonga oba oli awo lwaki tonnawasa oba tonnafumbirwa. Sigenda kwogera nsonga zonna ate sigenderedde kulumya muntu yenna. Bw'oba ng'olaba ninayo ensonga gyendeseeyo giteeke wansi mu comment section. Omuntu oyo singa kiba kimukwatako oba oli awo ajja kwekyusa abe ng'akyuka agende mu bufumbo. Ekisooka kuyinza obbeera nga okwagala kwa Katonda kuba tetumanyi kwagala kwa Katonda kwonna eri obulamu bwaffe. Katonda olumu ayinza okulekawo ebbanga osobola omuweereza nga tolina buvunaanyizibwa bwonna. Engeri gye wava mu mikono gy'abazadde bo kati ng'oli wekka ayagala omuweereze ng'ogenda mu overnight, ogenda mu zi missions, ogenda mu kusaba, byonna nga teweeralikira abaana boolese mabega oba okusanyusa mwami wo. Bakolinsa ekisooka essula 7:33 n'olwa34 lugamba nti naye omufumbo yeeralikirira bya mu nsi bwana asanyusa mukazi we, era waliwo enjawulo ku mufumbo n'omuwala. Atafumbirwa yeeralikirira bya mukama waffe abeere mutuukirivu omubiri n'omwoyo, naye afumbirwa yeeralikirira bya mu nsi bwana asanyusa musajja we. Kati womala ofumbirwa otandika okwegabanyaamu obudde bwo n'obuvunaanyizibwa n'okwagala. Kati olina okwagala mwami wo n'omuwa ekitiibwa ate ng'olina n'okuwa ekitiibwa Katonda. Kati Katonda ayinza okulekawo akaseera akagere osobola obbeera ng'omuweereza n'omutima gwo n'omwoyo gwo. Oba oli awo neera ayinza obbeera ng'ayagala osooka okutikkula ekikoligo kye weetisse. Oyinza obbeera ng'okyajjukira ebyafaayo ebibi taatawo bye yakutuusaako oba ba boyfriend wo engeri gye bakumenyaamu omutima ng'ayagala asooka abikutikkule akaseera ako obeere ng'oweetegese bulungi ng'olina essanyu ng'olina eddembe olyoke oyingire mu bufumbo. Si ekyo kyokka oyinza obbeera nga Katonda alina mission oba ekiruubirirwa ekyosooka otuukiriza ebiruubirirwa bya bizinensi yo ebeeko weetuuse, kubanga obufumbo oba omukwano gwetaagisa obudde bungi nnyo, okwewaayo okw'amaanyi, ebirowoozo bingi nnyo nga tonnaba kutuuka kweteekateeka bulungi kuyingira mu kintu ekyo. N'ekyokubiri, ekika ky'omulimu gw'okola. Bwe gubeera ng'omulimu gwo gukuumira wamu obeera bize, tofuna budde businkana bantu balala mu biseera bye eby'eddembe ate babeera banaakusinkana batya. N'abo abalina obuvunaanyizibwa obungi mu kkanisa y'emu, watya ng'omwami wo oba omuntu akwagala okufumbirwa tali mu kkanisa eyo, mubeera munaasinkana mutya. Weetaagisaayo obudde obw'eddembe okusinkana abantu abapya mu bifo eby'enjawulo ng'oli musanyufu, ng'olina eddembe. Kati bw'obanga tofuna budde obwo neera kiyinza okubeerera ekizibu nga weekuumira mu bantu be bamu abatakulinaamu kwagala kuwasa oba kufumbirwa. N'ekyokusatu, okulema okwetikkula ebyayita n'olaba ng'abantu bonna be bamu nga weetisse omugugu gw'ebikolobero abantu bye bakola oba boyfriend bo oba kojjaawo oba baganda bo oba taatawo, n'olaba nti abasajja bonna be bamu oba abakazi bonna be bamu tebasobola beera beesigwa era sisobola kwesiga nate era nga bw'ofunayo omupya omulabira mu kifaananyi kiri bw'akola ensobi emu bw'eti otunulira ekifaananyi kyonna nti alinganga bali n'ova mu guno omukwano n'odda mulala ng'omala budde. Noonya ekirungi ekiri mu ono osukkulumye ekirungi okusinga ekibi. Bw'wabeerawo obusobi obutini osobola obuteeka emabega ne weerabira ebyo ebikolobero. Togeraageranya muntu ono n'omulala kubanga buli muntu wanjawulo, yazaalibwa abantu banjawulo n'endowooza yanjawulo. Togeraageranya byayita na biriwo. Ebyemabega bireke emabega otambule ne kino ekiriwo. Musabire otandike bupya. N'ekyokuna, empisa embi nga ku mulimu bakigamba, ewaka gy'obeera bakigamba, banneyiba bakigamba, gye wakulira bakigamba, naye nga gwe teweekolamu mulimu kukyuka omuli okuvuma, okuyomba bino. Nga buli agambako gwe omulaba nga ye mukyamu wabula gwe mutuufu. Olumu n'ogamba nti bwentyo bwe nnakula omulina akasigiri kakola katya. Ofuna omuntu n'oyagala omwambulirawo n'alowooza nti tomusizzaamu kitiibwa, oyagala mukozesa bukozesa ne omaliriza ng'omufiiriddwa. Naye yeebazibwe Mukama, ezo empisa zikyuka. Tokitwala nti nno nze bwentyo bwe nnakula. Katonda alina amaanyi okukyusa buli kintu kyonna. Kasi tokkiriza mundamu gwe nti kyenkola kikyamu, era Katonda neegayirira nsaba onsonyiwe, nsaba onkyuse, asobola okukyusa kubanga teri kirema Mukama. Tegeera nti kyokola kikyamu era osabe Katonda osobola okukyuka. Naawe gwe kennyini weekolemu omulimu okole ku nsonga ezo ze bagamba nti
kino okikola bubi, kino si kituufu, kasita abantu bakyogerako ddala si kituufu, bino kyuka. N'ekyokutaano, okukkiriza okubeera mu mukwano oba n'omuntu ng'okimanyi bulungi nti nno tajja kukuwasa olumu olw'enneeyisa ye, eddiini ye oba ekintu ekirala kyonna, naye n'okkiriza obeere naye olw'ensonga tosobola kubeerawo awo ng'oli wekka. Jjukira nti nno omuntu ono afuuka ekikonge eri omuntu omulala omutuufu. Singa omuntu omutuufu ajja gy'oli n'akola okunoonyereza oba n'akulaba nga oliwo aliwo kyokka ng'aliwo talina biruubirirwa bya kukuwasa oba naawe nga tolina biruubirirwa bya mufumbirwa, kati omuntu ono afuuka ekikongo oli n'agenda olw'ensonga kuliko aliwo. Jjukira neera omuntu ono omuwa omutima gwo, sente zo, obudde bwo, n'abeera ng'akumalira obudde bungi, olutuuka nga mwawukana ate ng'oleeta omuntu omulala y'omu, awo obeera oyonoona budde bwo n'okuziyiza omuntu omutuufu eyandizze mu bulamu bwo. Kirungi nnyo bw'oba ng'olaba nti temulina kiruubirirwa kya kufumbirwa, sigalirawo ng'oli wekka osobole oteekawo egaapu oba ebbanga eri omuntu omutuufu okujja mu bulamu bwo. N'ekyomukaaga era ekisembayo, kino kinsesa nnyo, okutya okusalawo ng'olowooza nti nno singa n'abeera mmaze okusalawo okubeera n'omuntu ono oba nga musuubizza omuwasa ate n'enfunayo omulala amusinga n'akikola ntya, oba perfect match. Perfect match tekiriiyo, teri muntu atuukiridde 100 ku kinnaakyo, kubanga ne bw'obeera omuwasiza ng'olowooza nti no kati ye perfect match, mutuuka eyo n'olabayo alina kyamusinzaako. Totunuulira busonga butonotono, sooka ogendeko eri abafumbo babuuze kiki ennina otunuulira nga ngenda okuwasa omukazi oba nga ngenda ofumbirwa omusajja. Nze kye nnyinza okuwa, sooka otunuulire okwagala kw'omuntu oyo eri Yesu Kristo kwenkana ki. Ekyokubiri, mulina bye musobola okukola awamu, bw'obeera omwegasseeko musobola okukola ttiimu ennungi. N'ekyokusatu, akusikiriza naye omusikiriza. N'ekyokuna, omwagala. Bye byolina osooka okutunuulira, ebirala ne biryoka bigenderako. Naye bino ebya perfect match, oyinza onoonya perfect match n'alema okubula, ne bw'omutuusa mbufumbo neera n'olaba nti walonda bubi. Mwebale nnyo okubeera nti nomulaba vidiyo zange, Mukama bampeere nnyo omukisa, neera nziramu basuubiza nti nno sigenderedde kulumya muntu yenna, wabula tunulira mu nsonga zino babeerayo nga waliwo ensonga nga bwe bubadde obunafu bwo kyusaamu, era ojja mbeera ng'ofuna omuntu gw'ogenda naye mbufumbo oba okuwasa. Okubeera ng'omulundi gw'ogusoose genda ku Facebook noonya Jack Online Ministries JSC, yingira Facebook group eyo tuba tuddamu ebibuuzo bingi nnyo ebikwatagana ku bulamu bw'ekikristaayo, eyo Bayibuli, omukwano wamu n'obufumbo. Tunaddamu.